Kyaggwe twatunuulira nnyimba zonna ezibadde ziyimbibwa mu Buganda nga ffe twalekebwa wabweru nga Kyaggwe nga tunayo oluyimba lusobola kutwogerako birungi biri mu Kyaggwe ne tusaba naffe tuwandiikeko ab'Ekyaggwe naddala wa Quality Junior School ekayanja mu Kyaggwe tusobole okuwandiika oluyimba olujjayo eggombolola yaffe ate era n'essaza yaffe nga Kyaggwe kye twasinziira ebirungi ebiri mu Kyaggwe nga tebyogeddwako kuba ffe katuwandiike mu luyimba abantu basobole okubimanya. Akati ng'abalongo baffe ab'omu ggulu ate bamanyi lwaki mu ggulu bayitayo mu ggulu tebakyogerako bakomando bakyogerako nti mu ggulu bw'ogenda kusezibwa abantu bawulira muwulire tebamanyi kikiri kusezibwa. Bw'ogenda abantu twogedde ku byokulya enkoko ennajjembe ne namawojjolo abantu tebakirabanga kya bulambuzi mwattu so nga ate kya bulambuzi olina baba alina gy'ava kugamba nti ku katale namawojjolo oluva ku katale namawojjolo ekyo kifuuka kya bulambuzi kubanga kikozesebwa n'okulagirira abantu abaki abalala. So mubumbi essaza Kyaggwe gagga nnyo mu by'obulambuzi. Essaza Kyaggwe likyali gagga nnyo mu by'obulambuzi singa naddala bakama baffe bavaayo ne babikulaakulanya ebyobulambuzi bwaffe bikyali birungi nnyo.